Zubedah asome nnyo. Nyavu. Abanga kuyite ki? Zubedah. Amanya gali gabuza okutuuma ebyo. Mbadde manyi tukyalina kitugatta. Era sikwagala. Naye nsaba ku bisumuluzo by'ewaka. Yali omwana wange Kitonsa. Ate kati gwe wamufumbiddwa. Kumpemula. Ate kati ogenda kukolayo ki? Fridge eyo, ekitanda ne carpet. Ogenda kukola maka gago. Ate gange njagala omwana wange akuwone. Afune ku mirembe. Yeyongera okunyirira nga maama we. Aviire akantu gwe kagumba gwa katazaala. Afune ku baana abalabika. Era wenjogerera namufunidde ennyumba kawerette. Etaliimu ebyo simaa kuwoggana simaa biki kuba ndabisijja kusobola. Nzimbe oba nayo mpangisa. Omanyi ki? Oyagala mutta, oyamuttirayo. Saagala omanyeeyo ky'oba onkolera mpa bisumuluzo. Ate bwe mba sigenda biko obadde ogenda kukola ki? Wangi oyakumanyiira. Kati otandise n'okunziramu okuzomeza amampaati. Okuba we nategedde nti olina kyonjagaza ate nga tojja kunjagala. Naye ndaba nga nange ekitiibwa sirina kyenja kukuwa nnyo kiri awo. Ebisumuluzo byo sigenda bikuwa. Wangi byo sijja bikuwa. Togenda bimpa. Togenda bimpa. Sijja kubikuwa. Nze Felista togenda bimpa. Nkuseekeredde gwe. Bw'oba olowooza eby'omwana wange byogenda okutandikirako leero nja kukulaga. Kitonsa mbadde nsaba mulinda awone ajja abyefulumize. Atya omwana wange wamuwuza dda yafuuka zonto takyategeera alowooza linnya lyo. Sigenda kulinda mwana wange kulwalira ddala. Ompe ebisumuluzo oba sigenda bikuwa. Togenda bimpa. Ngenda kufuna amagezi agabijjayo. Oba mbadde nsaba oba akamanyiiro kakomeko leero. Otandise n'okunvuma akamanyiiro. Olina akamanyiiro maama? Bw'ondaba otolooza eddogole waleese lisinga eryange. Kale. Olinamu akamanyiiro naye mbadde nsaba busabe. Bw'oba oyagala TV, fridge, ki ekirala ky'oyagala? Kitanda. Taata muzeeyi tanaggulira fridge. Emyaka gy'oliko. Bw'aba yagigula. Omwana wange oyagala abeere mu nnyumba ye nga talina TV ng'ate yagigula gy'eri ewuwo. Njagala owulire bwe kiruma okusasula enju ey'obwomu, ogisulamu obwomu, oyongere okukapawala, oyongere obutazaala, abaana balaba muzaali. Olaba oleekaanye bw'otyo ng'ali mu bupangisa abakubanga yazimba. Nandikufulumiza ng'ekiyenje bwe nti n'enkugoba n'ennyingizaamu azaala. Naye kati Mukama mulungi nti ali mu bupangisa. Kisumuzo ky'oba ompa kino ekintu. Sijja kukikuwa. Togenda kimpa. Kandabe kyenziza. Ate ngenda kusaba nnyo nkuwooninge. Akamanyiiro ako k'okozesa kakome leero. Era bw'ofunamu obudde obunyumyamu ne Kitonsa. Omubuuze Zubedah Yaani. Zubedah Yaani. Omutuufu. Kati nange ojja mumbuuliza Felista Yaani. Saagala kumala budde. Mubuuze akunnyonnyola ennyo. Saagala kumala budde Morini. Zubedah omutuufu yaliwa. Ajja kuba nnyonnyola mwembi. Zubedah omutuufu yaliwa. Nkulaba. Onaameza amaggwa. Maama ndowooza tunyumizzaamu. Kale muwala. Tetukyalina nnyo kitugatta. Kale era nange manya sikwagala era sirikwagala. Kitonsa bw'aba afunyeemu obudde obuyimuka ng'agenda nnyumyamu nammwe babiri. Mbadde nsaba mumubuuze Zubedah Yaani. Abannyonnyole Zubedah omutuufu. Bw'obwedda mulabika mulaba duplicate. Naffe ojja tuyamba omutubuulize. Maama we Yaani. Zubedah yatuze mbwati. Awanvuye akuze. Zubedah tumuwadde level. Kati alaba tuli level y'emu. Zubedah tasobola kulemerera. Ekisumuluzo akinyimi. Ekisumuluzo kyawaka akinyimi. Era ngambye ekitammwe talina gye yagulira TV biki bye byava okungamba. Nanga Zubedah yabyogera. Yabiŋŋambye. Ati kati atawo baba katuweze. Kakkana mwana wange kakkana. Nagamba nze nafaanana jjajja wa ate empalana ne batawalana. Kati mama togate tugenda genda wa Kitonsa. Kakkana. Ngenda fulumamu wano katono nnyo. Second. Komeyo nkulagira Zubedah. Obwo obumpi bwalega n'agagasa agamutwakaala ajja tutegeera. Ajja tutegeera. Gwe kuuma wano. Kuuma wano Kitonsa. Kanzigi. Linda kugwa abantu basobola omusajja ng'agenda kutuka.
Atya. Musansa okunkulumu yakabaka awo ng'oyingira entebe y'olyawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Otegeddewo ku biwologoma. Nze ntegeddewo nnyonnyola abana abatamanyiiwo. Awo ku biwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'oti Mbalala road awo. Wano ng'ebusega ekibuye. Awo kusimba basi z'Abaganda. Otegeddewo bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku welokaamu. Kutuka ki? Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabondi okusayidi ow'ettaba. Bw'oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga njibanyi. Njibanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye ng'olaba gyekyo abantu butamanya ddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu butamanya ddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kachikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeza nti Kitonsaz bakoze ki? Bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajao, kojao, baba wo, mama wo mwana, jajao, yenda go wachawo. Nti munange. Aba Kitonsaz bataddeyo. Era munange omugambe, sheyalingira mugambe tosubwa, kantokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa senga awo mu anko wo. Mutegeeze ko aligambe muganda wa nnyoko. Abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli Lwokutaano ssaawa 9:30 tuteekayo. N'Olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu at any time 9:30. Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Thank you for coming.